of course tavuganya naye jejimu ku mpira egiri egy'amaanyi gy'osoogera maaso n'okwalaba ne Bungereza gye giri mingi nnyo. Arsenal mu nsiike, Liverpool bali mu nsiike weekend eno ng'ogyeko Manchester Derby, then Leicester City, Tottenham Hotspur, Jose Mourinho timu ye eri mu nsiike. Lorian Lubulwa mu studio anegatiddwako David William Kibanga wamu n'omugezi wa Fortibet Uganda John Nanyumba. So nkwaniriza libadde ebbanga ddene nnyo. Emyezi ndowooza giringa 9 nga tetulabagana. Naye ku lw'ekisa kya Katonda tukomyewo neera tuwayeemu. Ekyo kibeera kirungi nnyo. Akatonda like covid oyinza munnyonnyola otya mu bigambo bitono nnyo kuba David ebbanga ddene ng'omukulu tetubeera naye naye nga kiri ekintu kimu covid-19 okuva mu March. Twasembayo okufuna ng'oli mu faamu. Ye covid nadduka mu faamu. Era faamu oyinza faamu ekibuga nakibalekera okunnyonnyola ku mbeera ya covid eyo butuufu teyeetaaga nakunnyonnyola muntu yenna kubanga buli omu agimanyi yagifiiringa directly or indirectly. Yes, buli omu yagifiiringa. Amawulire agabaddewo ng'ogyeko ebya Fortibet Real Star Sports Monthly Awards aba November bawangula. Nalabyemu abadde naye mu field Ivan Wogere yali footballer w'omwezi ogwo omuzannyi w'omupiira eyasinga mwade naye mu field naye of course olwa amawulire aga weekend agabutikidde oba weekend agabaddewo gego omuwanguzi okuwangula akawumbi. Buli oga omuntu omusajja awangudde akawumbi gonyumiza akagamba tebakagabye tebakagabye tanabana kwewuunya akawangu okumujjira muntu abo tebakagabye tuyinsunga lwakibuli akawumbi kasinga kwewuunya yakakubye oba mwakamuwadde oba temwakamuwadde braveness n'emipiira engeri yagisengekamu oba olewo ne luck ekubeerako okufuna risiiti esobola okuba ate mwatu yasiba katambula kuba ku Champions League najja Europa League najja mu Liigi weekend n'alyoka akuba akawumbi ne mu Bukedde yabaddemu ne okay n'akadiisa kati wonna wamwawo munzikirize zijjeko akantu kano kulw'okusobola okuliziganya obulungi. Omwami oyo sente ezo twazimukwasizza ku Lwakusatu naye nga tiketi eno yawangula ku weekend. Nja kusaba weekend eri ewedde ewedde bw'oba olina essimu yo ng'oyagala okulaba tiketi eno obanga tonagirabako genda ku www.fortibet.ug website eyo bweggulawo genda ku kapeesa aka best shots ye tiketi esookera ddala ojja kugiraba eriko emipiira 19 gumu ebiri 19 emipiira 19 gye yasiba akatambula yagitaddemu emitwalo 682,222 eriyo abantu abawakana kubanga abamu babadde bagamba nti eyo tiketi twafumbye enfumbe. Fortibet tetuli ku level eyo. Bw'oba osibidde online osobola n'okuteekayo ennusu 1,111 kisoboka kubanga gwoselectinga sente ez'okuteekako. So omwami ono yatadde emitwalo 682,222 ndowooza mu 2 n'obusente obugombo abadde nga ye tageti ye yakawumbi omupiira ogwasembyeyo gwabadde mupiira gwa Benfica bwetege gwokka bwe gwabadde gusembayo emipiira 18 nga giwangudde n'asigazaako omupiira Benfica bamuliidinga yaguva mabega ne basooka ne bamuteeba ggoolo ekitundu ekisooka ne bamuliidinga ndowooza mu dakiika nga yataano mu 2 awo mu dakiika yataano nekuba equalizer ne gugenda paka mu dakiika ey'ekyenda ne bongeramu 4 mu dakiika ey'ekyenda mu 4 Benfica neteeba ggoolo ey'obuwanguzi. Just imagine the pressure omwami ono gye yabadde. Pressure ziva ku sayidi zombi. Pressure ebe wamwe mwenga kampuni mulaba lisiiti egenda okuba akawumbi n'omwana akutte lisiiti bw'ati ali nayo mu ngalo bw'ati alabira nga abuzayo a minute or 2 or even 3 okubanga awangula. Ekyewunyisa ku mwami ono twakamuwona emirundi 3 tiketi eyasooka yasiba tiketi za sente nyingi biliyoni n'okweyongerayo. Omulundi ogwasooka tiketi yagwamu omupiira gumu, omulundi ogwokubiri tiketi yagwamu emipiira 2, ogwokusatu emipiira 3, ogwokuna yatukubye bulungi biliyoni ya Uganda. Bw'oyagala okulaba tiketi eno yeewandiiseeko 1.09 bwe bukadde bwa Uganda 10. Kakati awo yasasudde omusolo gwa mmeka? Omusolo ya advantage bw'oba osibidde ku online Fortibet ekusasudde omusolo ogwo. Tiketi eyo bwemunaaba mugirabye wansi awo eriko -15% ate ne tumala netuteekako +15%. Eringa bonus gye tuba tukuwadde
so sente ze nga bwe yaziwangudde omwami ono bwe twazimuwadde bwe yakuulise nazo ankusese ku ky'okuulita nazo abawanguzi abalala ab'olukaaga ab'ebitaano ab'essente mmeka bwe bazenga okukima sente zaabwe nga bamanyi okupangisa oba poliisi kubanga obuweereza bwe buli osobola okupangisa poliisi nakawumbi ojoga poliisi awo ku kawumbi ogijoga nga bajja ne patro ne poliisi ne bakima sente zaabwe omwami ono yazze yekka ogu n'ensawo ye ku mugongo nga mwagenda oteeka akawumbi yatadde sente ze era bwe twamuwadde sente ze n'atambula n'agenda ati obukuumi bwe bwagomba yayawo ne bagwa mu kawumbi yazze ng'ali simple tagala kulaga muntu yenna nti afunye sente era nga tayinza nakumanya nti omuwanguzi wo yazze ne tumuwa akawumbi ke ensawo yeyekana yiti egenda mu akawumbi ensawo oba olwo baako n'emitwalo n'emiliyoni zo 2 n'oziseeka mu nsawo leero tereera twagala ekuve ku lusege of course sente bwe ziba mitwalo 5 era ziba zijja kuba naye ng'era zaabadde nnyingi kawumbi kangi sente bwe zinaaba zirabise omugugu gwabadde munene ddala sente ze zonna twazimukwasizza ne mubuuza sente ogenda zikolamu ki nga tannapulaninga kyagenda kukola mu sente zino naŋŋamba nti agenda kusooka kwebakamu agenda kusooka kuwumulamu kituufu bw'oba onya kawayini n'osooka n'okanywa n'owummulamu olowoleze sente nange namugambye nti bw'oba tolina pulaani ya sente zino osobola okugyako obusente obutinitini genda vacation oba nga 2 weeks oba 3 weeks owummule nga bw'opulaani okuzikolamu miliyoni just nga bwaba yekapozi ngageza ne 5 miliyoni n'ettaano n'ez'obutagwawo wanekampala ng'onoolira wano sente mu Uganda ne bwogenda ngendeko simanya wa bunyonyi oba ngendeko ku makishoni oba ngendeko ekalangala ekinene nnyo miliyoni ng'ezo miliyoni nga 2 kati tuvudde ku mwanguzi njagala twogere kati pulaani kyeriwe ya Fortbet mwejjusiza mukolwaki mwagamba musasula paka kawumbi kuba zama betting company mwe si kirabika nimwe mweka mwabaire abasinga osasula sente nyingi esebo lolya nti tusobola kwejjusa olw'ensonga omwami eyawangudde akawumbi ka Uganda naye ate ng'ogyeko akawumbi tulina abawanguzi abalala bangi ab'emiliyoni ababiri ab'essente mmeka bonna babaamu naye bwe tuba twasobodde okusasula akawumbi n'abalala bonna ne tubasasula ekiba kiraga nti tweteekateeka bulungi kati nteekateeka kyeriwo eya Fortbet nga tonaba kuba waliwo ampereza message nga nti nejjonire ogambye ajja najja kuba alina waliwo amanyi waliwo emikolo gy'olina okubaako saidi zekyobira ebigezo nsooka okwebaza omwami Ivan Bogire omuwanguzi w'engule y'omupiira asinze mu mwezi gwa November right yatukyaliddeko okutabira ffe eri ebwayise n'anyumyamu ne bakulantisi baffe era mwabaddemu n'abasambi b'omupiira mutuufu n'abeegombesa okukola obulungi kubanga bwe yakoze obulungi yasiimiddwa ne bakulantisi baffe ab'ebwayise abo nga balaba twongera okubeebaza kubanga twanyumiza bulungi ne batuwa ne predictions ku egy'emipiira egigenda okubaayo wiikendi eno enteekateeka yaffe yaddamu yonna bulungi nga bwe twali tukola okutalaaga field okusizima bakulantisi baffe wiikendi eno olwokuna actually twabadde bwayise then ku weekend eno era tuli mu Ntebe ate ng'era twakyaliddeko n'amatabi agamu era tujja kweyongera okukyalira amatabi amalala gonna nga tubawa ebirabo byaffe amasimu t-shirts byonna nga bwe bitera okuba ate ng'ogyeko n'ebyo tulina ebintu ebirala ebinene bye tukola ng'okuddiza clubs okubadduukira mu mupiira era obanga olinayo club eyo ng'ayinza okwetaaga okuyambibwa osobola okututuukirira ne tutuula ne tulaba bwe tuba tunaasobola okuyamba naddala ng'emipiira n'ebintu ebyo ebirala ebikozesebwa tusobola okutuula naawe ne twogera esebo John Nanyumba omwogezi wa kampuni ya Fortbet Uganda of course tugambye obasanga ku www.fortbet.ug kosa okubanga obasanga twagala kusibula sobosa okugenda osanga emikolo neyanza sebo mbagaza weekend nungi mpozi kati ni bwe banga kyalinayo kadde omupiira gwa weekend eno omupiira gusinza okutunda omupiira gwa Man United ng'ekyaza Man City abalabi baffe manya abawagizi baffe ab'ebwayise omupiira guno ekyewuunyisa bagwadde Man United okuwangula naye nga Man City ebyemu goolo ekitegeeza 1+, yes
bw'oba oyagala kusiba 1 plus yes nga abeewayise tukuteereddewo odd 7 odd 7 nambirira maani okuwangula naye nga maani eteebyemu goal 2-1 3-1 however mukwano gwange agaba Obedi yagamba yampadde ka start nti ebiseera ebisinga United ekubira Man City ewaayo ne Man City nekubira United ewaayo kati nesuzo newedde mani yawangula wombi kati nensigalawo wakati neŋŋamba nti Lorian ajja kubawa ansa esembayo kyokusibako corona tukwagaliza olugendo olulungi amina sebo yatwalire John Nanyumba tugenda kumulamuka katono nnyo Isaac tusodde kubeera nayo nakulayo bambi alina yageze mu kuziika atusabire naye bye yagenzeeko bisobola okubanga bitambula bulina omwoyo gw'omugenzi omukama agula muzekya tugenda kuba twegattibwako amyuka ssentebe vice chairman administration ku ttiimu y'amawogola jjukira empiira gy'amasaza gigenda kuba gigibwako akawo olunaku olwaleero saa zigenda kubeera nga mwenda omupiira Ssaabasajja Kabaka yasimye okubanga aggulawo empaka z'omwaka guno birimu bintu bingi nnyo tusobola okubanga tutunulira so tugenda kumula katono nnyo of course tugenda kuba tukomawoko naye tujja kwogera Premier League n'ebirala bingi nnyo katungulemu tukomewo